Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Wano omukyala wambuuzizza nti kiki ekikendeeza amatama g'obukyala. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Ekikendeeza amatama ago obukyala bwammwe kusookera ddala bwetaaga okukola saaviisi kiba kijja kuyambako obukyala obwo okubeera nga bujja kulabika bulungi. Ekikulu kya byonna beera ng'ofa ku bukyala bwo. Obukyala bulina kulabikira ddala bulungi butambule n'emyaka gyo. Ojja kusanga omukyala ng'alabika bulungi alina omubiri naye ng'obukyala bwe nga tebutegerekeka, bulina olukanyanya, bonna nga buli kuli nga n'omwana omuto amusinga. Kola saaviisi obukyala bwo beera ng'oteekako amatama. Kakati gwambuuzizza n'oŋŋamba nti kiva ku ki amatama okukendeera ag'obukyala bwo. Ng'ekisookera ddala ebikendeeza amatama bye bino kambabuulire. Ekisooka, empale ze mwambala zikendeereza ddala amatama. Empale ze mwambala mu abakyala ettama lijja kudduka bulungi nnyo. Kikulu nnyo oyambale empale eyo etakunyweza nnyo, etagakwata gonna lumu. N'ekirala era ekikendeeza amatama ago, omukyala gw'omwana omuwala buli w'ogenda mu nsonga ettama lyo likendeera. Buli w'ogenda mu nsonga ettama likendeera. Buli w'ogenda mu nsonga era naawe agenda okuzaala yagala ogaana ettama lyo liba lirina okukendeera, liba lirina okweveera. Naawe abeera agenda okuzaala. Ekirala mu abakyala abaana abawala bambala obugoye obumpi, empewo n'ebeera ng'ekuyingira dayirekiti. Empewo eyo ekendeeza amatama. Buli weebeera ekuyingira ennyama yeeyo egenda kweveera, egenda kwetugga wamu. N'olwekyo abaana abawala mu abakyala bambala obugoye obumpi bye bimu ebikyasinza okuleetera amatama gammwe okubeera nga geeveera, obukyala bwo ne bubeera nga tebulabika bulungi. Ekyo nakyo kikulu nnyo mubeere nga mukyetegereza. Ekirala, okwebakibwako abasajja ab'enjawulo. Buli bakwebakako ne bakwebakako asobola okubeera omusajja omu oba babiri, naye buli bakwebakako ekisusse kikendeeza amatama. Kye kimu ku ebyo ebikyasinze okubeera nga bikendeeza amatama gammwe mu abakyala. Kambaweeko ebyo ebikendeeza amatama gammwe. Kambabuulire ku ddagala osobola okubeera ng'okozesa okubeera nga amatama ago ogongera kuba okubeera ng'ogassaako wamu n'okulongoosa obukyala bwammwe obeere ng'obukolako saaviisi bulabike bulungi. Nkusaba ofune eddagala bayita mubiri. Funa mubiri, obukola bwa mubiri bufune bulungi buteeke ebbali awo. Ofune n'omuzigo omuganda. Funa omuzigo omuganda nga mulungi nagwo guteeke ebbali awo. Fumba amazzi, bw'omala beera nga weesalako enviiri ezo wansi ku bukyala bwo ziggwereko ddala ddala, zisalireko ddala. Bw'omala okwesalako enviiri, funa akagoye kateeke mu mazzi gali agabuguma, beera ng'ovumbavumba obukyala bwo. Buvumbevumbe n'amazzi agabuguma. Bw'omala obuvumbavumba bulungi busiimuule, n'oluvannyuma beera ng'osiigako omuzigo omuganda. Gusiigeko eno nga bw'omasaaginga omuzigo ogulekeko gumaleko eddakiika nga 5, n'oluvannyuma leeta eddagala lyaffe liri obukola bwa mubiri. Nkusaba osooka obukwate bulungi, buteeke mu kalagala, obuteeke waggulu ku mmere ng'emmere eri ku kyoto. Bw'olaba buyidde bulungi buggyeeyo, buteeke mu ngalo, bunyigeenyige, ogattemu omuzigo omuganda ogumikisingemu mu bukola bwa mubiri. Nyigiramu omuzigo omuganda, n'oluvannyuma funa w'obiwummuza, beera ng'obikwatamu eno nga bw'omasaaginga obukyala bwo. Masaaginga amatama gagenda kweyongerako bulungi nnyo. Bw'omala bireke bibeereko okumala ng'essaawa nnamba nga ku 2, ettama lyo ligenda kugendako bulungi nnyo. Eddagala eryo lijja kuyamba mubiri wamu n'omuzigo omuganda bijja kuba bibayambako bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna kasita onaaba nga kyokola okitegeera amatama gajja kugendako bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.